Kabanda tayinza kukulembera yadde abantu ababiri. Okimanyi bulungi nti wakwata omukazi n'omusabika leesu n'omutwale wa president n'omugamba mbunno ono omukazi mukazi wa Bobi Wine owokubiri amwinamu n'abaana basatu. Ne mwefulukutire ebigambo ne mulimba simanya agenda kulya president Bobi Wine bomu ze baagala otega abali yekera bakolagana nabo kumba olimba mwayole biliyoni nga mutwala mbu simanya omukazi agenda awaba yekera basobole okwogera simanya be bakola n'oli esente ng'atego wennyini ozimulyako. Omukazi yaddayo akaaba n'ayogera amazima nti byabadde bipange. Okimanyi ekyakummisa obwa commissioner speaker oyo n'omugenzi olanya bayagalako bukuwa seke ya NRM nega. Yes, greetings my people, how are you doing? Kansubire muli bulungi obulamu bugamba kimweyagala. Kakati olwaleero tuze n'olutalo lwa Justin Namere gattako ne Kabanda. Namere versus Kabanda. Buzibu ki bano bonna ng'essaawa zino ndowooza ba honorable kubanga even the other one agenda kulayira simanyi bayalayidde oba tanaba kulayira naye nga agenda kulayira naye afuuke honorable mu parliament ya Uganda. Bano fight yonna eva ku bwa sipiika. Jjukira buli omu ayina omuntu like gwayirawo omubiri nga omanyi Uganda yaffe essaawa zino yafuuka yakuba nti oteekeddwa okubeerako n'oyo omuntu gwoyirawo omubiri oba oyo gwosuutasuuta okulaba nti ng'ebintu bikutambulira bulungi olina okubaawo n'omugaggawo. So kati wano buli omu alina omugaggawe nga omanyi ebya Uganda. Ku sayidi ya Namere alina omugaggawe nga ye honorable right honorable Anita Among ng'ate ku sayidi ya Kabanda omugaggawe ye General MK. Issue we yasinze okuva ku bana ababiri yavudde ku ebbaluwa emu. Jjukira Kabanda ye Secretary General w'ekibiina kya PLU ng'era ye Secretary General waakyo. Ono yateekayo ebbaluwa. Remember emabegako waliwo time we bateera ebbaluwa nga bagamba bagenda kuwagira Anita Among ku bwa sipiika. Unfortunately bwe yatotteyo ebbaluwa ng'alaga nga beetonda ku ekyo ekyali kyaweebwayo by that time ng'essaawa zino baagala kulaga nti no bo bastandinga ku only decision egenda okubeera ng'eri made by the chairman of NRM President Museveni. Kati obuzibu bwe businga okuva waawano kati ebbaluwa eyavaako obuzibu yali ng'egamba bweti nti for immediate release distinguished members of the press. On 11th March 2026, the chairman of the Patriotic League of Uganda, John Muhoozi Kainerugaba, guided that all PLU leaning honorable members elect should support the Right Honorable Anita Among for Speaker and Right Honorable Tayewa Thomas for Deputy Speaker of the 12th Parliament of the Republic of Uganda. Accordingly, the chairman of the Patriotic League of Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, has guided as follows: that the endorsement of Right Honorable Anita Among and Right Honorable Tayewa as candidates for Speaker and Deputy Speaker, respectively, for the 12th Parliament of Uganda, vide a letter dated 11th March 2026, is retracted and withdrawn with immediate effect. That the leadership of the Patriotic League of Uganda encourages its honorary members elected to support the candidate that will be presented to them by His Excellency the President for the position of Speaker and Deputy Speaker. That in PLE we follow the command, instructions and guidance. Kati eno letter yavaako obuzibu. From here we wava olutalo luno lwonna. Naye njagala nsooke nkujjukizeeko lwaki ebintu ebimu like biri bwe biti. For those one who have been following, n'abo abadde teba following. Some of the things that you need to understand are these. Honorable Triple A abaddeko embeera nnyingi awo ku X nga bamwogera ebigambo ebiyitirivu, especially ebikwatagana ku bintu ebikwatagana ku ssente. Naddala
with this time round wekize kubwa speaker ng'era amawulire gabaddewo mangi agalaga nti maybe kiyinza okukyukamu ng'era ensonga ezimu ku ze bawa nti because aliko maybe sanctions ennyingi eziyinza obutamusobozesa kuba nti asobola maybe okugenda okurepresentinga Uganda mu nsi endalalala zonna eziba zitagira. Jjukira America yamuteekako sanctions then ne Bungereza nemuteekako sanctions. Most people think nti yandibadde abeera nti agenda kubeera withdrawn bateekewo speaker omulala era nga abantu abasinga abadde bagamba nti Norbert Mao abalala bateebereza otherwise. At the beginning kibadde kimanyikiddwa nti speaker atwala ebisanja bibiri naddala mu parliament atwala ebisanja bibiri then ne balyoka bazzaako omulala deputy n'afuuka speaker. That's how NRM has been doing it. Naddala nga bwebadde nti ye majority yeina members ba parliament abangi mu parliament ya Uganda. Naye zino scenario zonna ziriwo naye njagala ojjukire kuko waliwo ebigambo ebyayitingana ko awulira naddala waliwo omusajja mukulu gwe bayita Andrew Mwenda. Ono Andrew Mwenda nga is a veteran journalist musajja wa maanyi naddala era mu ggwanga wa Uganda. Yaliko ku podcast emu naddala wano ku YouTube podcast ebagiyita Bad Natives ebeerako mukulu Kabushenga nebeerako waliwo omusajja omulala then nekubeerako ne Andrew Mwenda. Bayina statements ze baakola ki ze baafulumya ye nga ye yateekawo yayogera ebigambo bino n'agamba nti yakozesa ekigambo ekigamba nti speaker she has grown wings nti ameze ebiwawaatiro nti there is a possibility okuba nti she is becoming a threat. Byali bigambo byani bya Andrew Mwenda, and Andrew Mwenda by the way is a spokesperson of PLU Ashtegera, and these are the people who have powers at this moment. Be bantu batasobola kuddawo n'okola ki no disguising nga bw'oyagala because yes they have the power. Kakati agamba nti she has grown wings, she has the influence mu buli sekita yonna ne bwe kikwatagana ku politics ne bwe kikwatagana ku institutions n'endala zonna abadde alina influence and she has the money. Kitegeeza bw'abanga abadde alina ebintu bino byombi then she becomes the threat naddala ku time ey'essaawa zino nga President Museveni agenze akula nga takyadda buto ng'agenze akula ng'ate ayolekera ekintu kyonna kyonna gye kisuubira okubeera transition mu ggwanga Uganda. So kitegeeza to leave a person with the influence n'okuba nti alina ssente alina influence y'amaanyi, it will be a threat of anyone that the president decides nti ono gwe nsalawo okuba nti nkwasiza obuyinza nga abasinga bwe ba speculating that General MK ayinza okuba nti ahandingibwako obuyinza nti obuyinza basobola bukwasa ye. So uliriza bino byali bigambo bya Andrew Mwenda nga yeeyogerera nga ye. Run because the president wanted him in parliament. And it is also said that there are very many forces in it. That constituency was created for him. Because it that is one. The second thing, the second thing is that many people in NRM are concerned that given the amount of power and influence Anita Among has accumulated, and the money she has accumulated, I have told you she has influence in the parliament, she has influence across the country in all the LRM structures, but she also has influence in the judiciary, overwhelming influence in the judiciary, and then she has also a huge influence on Ugandan elites in whether Mufutis or bishops or ministers whose children every day she's employing at parliament. She has a lot of say over many things, and people are concerned that a person with that amount of power, and especially if you're looking towards a future transition, you don't want her to be speaker. So the effort to get her out of the speakership race is very big. Oh. And yes. There is a concentrated effort that she should not return as speaker because that is too much concentration of power.
especially at this time when the president is not growing young, he's aging. So we are going to see a serious contest for speaker. But ultimately, the person who will determine who becomes speaker is Yoweri Museveni. Because if Yoweri Museveni calls Anita Among and says, I don't want you to run, she will not run. And if she goes against him, he has many tools against her that he can. So exactly, and that's how Andrew Mwenda we yayogera ebigambo bye. Ngekitegeeza nga kirabibwa nti maybe obuyinza bw'ayina kati bungi nnyo asobola okubeera looked at as a threat. Kyemmanyi any other person naye asobola okiraba mu ange eyo oba n'akirabira mu ange endala. Justin Nammere abaya atugamba nti okusinziira nti Kabanda yakwatako omukazi n'amutwala mu State House kuba nti agamba president mbu omukazi ono mukazi wa Bobi Wine owokubiri mbu era ayina information nyingi nnyo ekwatagana ku Bobi Wine n'ekibiina kye nga bwe baploting okuba nti bawamba gavumenti bwe bayina zibbomu bwe bayina ebintu ebyenjawulo. Kati nze wano neneebuuza ekitegeeza ba political prisoners bonna abali mu kkomera n'ensonga lwaki NUP ebadde etwalibwa nga terrorist group eteereddwako embeera amaanyi mayitirivu olw'okuba erina strength eyawaayo information oba eyagezaako okuwaayo okusibisa abantu bano ye David Kabanda yeye awo tetumanyi naye nga information gye yatugambye n'ayogera ebigambo yayogedde ebigambo biyitirivu. Yes, byadde biyitirivu and ebigambo bye saagala nze kennyini nze ababyogera but mwewulirireko mwe kennyini biki bye yayogedde. Oyo yennyini Kabanda yaliwo nga bagireetera n'agikuba ebifaananyi kumba atereka blackmail era mwegendereza abantu bemuseka nabo mwensi nvundu ensimbi. Kabanda yennyini yakutte ebifaananyi n'asomera mawuddiro tikati mulumbire mu kya mmotoka emmotoka gy'amanyidde ddala nti omukyalo oyo si ye yagigula yagisasulira emisolo ng'erino yingira eggwanga. It was a gift naye ng'ate balina gisasulira emisolo yingira eggwanga ko teyali as charity or anything, it was just a luxury gift. Sipiika ayina emikwano baddangote bakwano be baani oli omusajja oli omugagga taata wa Mr. Izzo Omuyimbi bakwano. Sipiika ayamba abantu n'ayamba abasajja babadde muno nga baababba. Waliwo omusajja baali bamubba abafere ba gold nga bamubba billioni 5 ng'asula mu ssere n'akaaba anoonya president bamukuba ekikono ba mafia buli wamu. Sipiika ye yamutwalayo ne baba tracking ne babasesemyako billioni 42. Omusajja yali agenda n'amugulira oba iPhone ndowooza latest n'agimuwanga ekirabo. Ezisimu atya no zikozesa ezimu kuba abatamanyi na kye bataddemu. Ebyo birabulabo bantu bye bali tate Kabanda okimanyi. Naye gwe wennyini gwe wakwata ebifaananyi n'obiwa gundi ani mawu. Akatayi kaba tekannasala kkubo olw'okuba olwo oluka billioni 10 ze wamusaba. Era obadde ng'okubira n'abayambi b'essimu ng'obagamba sipiika agayadde ate ssente mawa amutwala kumba oli gwamu equipinga naye ng'emmotoka gy'ovuga ya parliament red number plate. Sipiika yagezaako n'okuwoobwa commissioner. President Museveni n'agaana n'agamba oyo Kabanda tayinza kukulembera yadde abantu ababiri. Okimanyi bulungi nti wakwata omukazi n'omusabi kaleesu n'omutwale wa president n'omugamba mbuno ono mukazi wa Bobi Wine owokubiri amuyinamu n'abaana 3 ne mwefulukutire ebigambo ne mulimba simanyi agenda kulya president Bobi Wine bomu ze baagala otega abali yeekera baakolagana nabo kumba olimba mwayoole billioni nga mutwala mbu simanya omukazi agenda awo abayeekera basobole okwogera simanya bye bakola n'oli esente ng'atego wennyini ozimulyako. Omukazi yaddayo akaaba n'ayogera amazima nti byabadde bipange. Okimanyi ekyakumisa obwa commissioner sipiika oyo n'omugenzi olanya baayagalako bbukuwa seeke ya NRM negaana okwenda osinga gwanyumya endorsement kabulaŋŋane negaana okwenda osinga gwe Kabanda ka president agamba ku bufere obuli kwoyo
naye olw'okuba mwegattagatta ne mulowooza nti tayimu eba eyiseewo abantu tebabijjukira. Bulaaka Meiro kazannyoko siruwaza abatagoberera. Bulaaka Meiro kazannyoko bino nze buno obubaka si bwajje n'omuhoozi mmanyi nti bino tabiriimu ate mmanyi nti byakuwuliddeko naye bingi naye kabakadde wano baali baakawa omukyala Jeni Balecha omulimu gwa State House Comptroller. Kabanda wavuma Jeni, Kabanda waliire mmere ku Jeni, Kabanda walemu okunaaba ng'osiiba olumba Jeni. Nze navaayo nenkwambalira nenkubuuza omukyala Comptroller wa President mulamba omwagaza ki? Naye ne bambuulira luvannyuma nti oba obavuma bakuyite bakuwe ssente. Oludde ng'oteeka omukyala kuninga. These are very serious allegations. Bwetubanga ddala tuli mu kisanja no sleep and no corruption. Wakati mukuba nti mwagala okutukakasa ng'anita bwali omubi, ng'anita nnyabo bwakoze eki, ng'anita nnyabo bwasimanja bwabbi eki, ng'ate nammwe muli babbi. Sooka otubulire essente z'emijoozi gye mwaguze simanya. Yes, oyo ye Justin Nammere mukyala Nsubuga. Era ky'olina okumanya eddala erinnya lyeetaddeko yeeyita NRM Stooko empya. Era nga ye Stooko empya owa NRM lyerinnya eddala yeewadde. Era nga bw'ati ebigambo byayogedde biyitirivu. Eyo vidiyo mpuleyinzeeko entono naye alina vidiyo mu ddakiika eziwera mu 15 nga Just ayogera ebigambo ebiyitirivu n'essaawa zino olutalo lukyagenda mu maaso we luli. Naye nga bwe tubitunuulira ebintu ebyo, remember essaawa zino this is NRM versus PLU. Oba seekyo bwe kibanga seekyo then you can take it on a personal basis nti maybe Nammere avaasinga ne Kabanda. Golowooza bagenda kukomawa mu mbeera bweti, because first and foremost you have to understand nti ebyobufuzi birina engeri bigenda nga bikyukamu. Nti oteekeddwa okulaba ewatuufu ewali amaanyi era nangeri ki ewamu gye wateeka, because obuyinza amaanyi tegasobola kubeera nga bantu ng'ebibiina bibiri byonna birina amaanyi. Waliwo ekimu ekigenda okunafuwa, ekirala kibe nga kisobola okutekinga over. Come what may, you have to understand that. Naye ng'ate ekitegeeza ekimu bwe kinaanafuwa ekirala ne kitekinga over, kiriwo ekigenda okunafuwa ku byombi. NRM yeteekeddwa okunafuwa, PLU yetekinge over. Because we are looking at the same structure, because kati yeeriwo ng'ovudde ku biri ebirala about the opposition abiki, because me I want to tell you this categorically. I want to clear this nti okuva bwe twayingira bwe bayisa sovereignty bill, I want to believe nti we went into a single party system. Ekyo nze nakyogerako ko wano we nayogera ku gundi, for those who are not listened, twagenda mu single party system ogaana okkirize, because obukwakulizo bwonna bwali mu sovereignty bill, to be honest olaba nga tewali kibiina kisobola survivinga nga kiri ku opposition. Tekiriiwo, because bw'oba w'amaanyi bajja kujjako ssente, oba nga tolina walaagi ogenda zijja, kitegeeza ogwi nga bwe baazijjako NUP recently ng'ate erina kusonda mu bantu, kati ate ne bajjawo okusonda mu bantu kuba kino it is what was intended. Kitegeeza kiba kivaawo buvi. So we are under a single party system. So kati gwe ng'olowooza ki ku nkaayana z'abano abantu ababiri? Ze ndowooza enkaayana z'abano abantu ababiri ziyinza okutuwa ebyama, buli omu byasirikidde, zisobola okubakosa omu ku bo oba bombi. Omanyi ebiseera ebisinga ebintu by'obufuzi nabyo bizibwe, nti osobola okubeera ng'olina ekintu ky'okola, naye buli bwe mubeera mu mbeera y'okuba nti muli mu kkaayana, bali abaagala abalina kye baagala okumanya mu mmwe, kitegeeza muba mugenda kyeteerayo ebyo bye mwali mwakweka okubyeteerayo wabweru babe nga birabibwa. Bwe bitandika okulabibwa, okusalawo
ku ki ekiddako mu bulamu bwo kubeera mu mikono gy'abali abakulaba, because of course you're working for some people. Toli mu kwekolera nga ggwe muntu. There are people. You're not running your own business. You're representing people. Ate era abamu you're being appointed by the government. Kitegeeza you are still under somebody akwa-appointinga. Kati gy'okoma okuba nti oyanika obuziina bwo n'ebimu bye muba mwakola ffe abamu abalabi biba bigenda tunyumira, naye ate buli omu aba agenda kubeera nga bakutunulamu nga bakwekkaanya bulungi ne bategeera obusobozi bwo n'obunafu bwo. Osobola okuggyayo amaanyi amayitirivu naddala nga waakajja mu kintu, naye amaanyi amayitirivu osobola okukoleramu ensobi naddala ng'ogezaako kakasa, kubanga bano bonna bapya. Of course Honorable Kabanda yakamala kisanja kimu mu parliament, though abaddemu mu leadership gundi youth leadership oba naye ndowooza all the same thing. It is Namere naye ekisanja si kyekisoose, if at all is true. Kati amaanyi stoko mpya ne ku side ya Honorable Kabanda naye ekisanja emyaka 5 egiyise egikadde essaawa zino ekisanja kye abadde naye ng'ali very very hot nga tasaaga naye nga ffe weetuli okulaba kakati gwe ndowooza yo yonna gy'olina ku bantu abo babiri n'entalo zaabwe ze balwana n'okuba nti ffe bali mu tugamba ebipya, era kati kyemmanyi tutegedde ensonga lwaki abantu abamu aba National Unity Platform bakwatibwa. Yes, naye twagala by the way tulabeko kwoyo omukyala gwe baasiba President Museveni nga bagamba mukyala wa Bobi Wine owokubiri. Tusooke tumulabeko tulabe nga bye binaaba bitambudde. Naye nga speakership race eyo ye ekyatabuse kyolina okumanya tetumanyi bigenda kukomekeera bitya. Bagenda droppinga speaker aliko bateekeko omulala, plani yaabwe eriki? Ye bwe banamudropinga ki ekiddako? Ye bagenda muteekawa? Bwe banaaba tebamutadde, bwe banaaba bamudropinze ne bamuteeka ewalala, anaalemerako n'asigalawo n'agamba agajjukira Honorable Kadaga yalemerakoko, naye era entuuko ye twagiraba nti baamukuba akalulu. The final decision will be made mu biseera ebitali byawala okulaba nti ani abeera speaker wa parliament eno. Like there is a serious contestation naddala wekikwatagana ku bwa speaker obugenda maaso saawa zino mu Uganda. Lwaki? Kubanga it is a time nga bwe ngambye nti buli omu alina omugagga we kati saawa zino Uganda okusurvivinga you just have to be with your mugagga. Olina okubeera n'omugagga wo gw'osuuta gw'oyirawo omubiri so that obulamu butambule. Abo boolaba because omanye ebintu politics we Uganda ennaku zino alimu ebintu bingi, sitole nnyingi. Olina waliwo enkambi, waliwo abantu abafuga Uganda essaawa zino. Ekisooka akulira NRM afuga Uganda, ne kubeerako omulala afuga Uganda nga essaawa zino yakulira PLU. Kati awo ne kubeerako omulala afuga Uganda akulira NUP. Uganda kati efugibwa abantu basatu nga bw'oyambuka ennyo osuubirayo okuddamu n'otandika okukkirira mpola mpola. But all in all guys, thank you so much okumpuliriza. Please subscribe on this channel tubenga just tunyumyanyumyamuko ku bintu ebimu ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Ekitegeera teweerabira olutalo Alien Skin ne Bebe Cool terunaggwa bikyagenda mu maaso, era nga yamwogeredde Alien Skin yayogedde Bebe Cool ebigambo ebiyitirivu
era omuku I think manager Bebe Cool naye nagezaako yani bamuyita Ronnie nagezaako naye okuba nti avaayo n'ayogera ebigambo n'addamu ani Alien Skin. Naye teweerabira abantu bano balaba Alien Skin Alien Skin teweerabira waliwo akaseera akaali kakalubyemu omanyi kale sente omanyi sente nzibu omanyi abantu bonna tudiringa nabo naye ekintu kya sente ekyo kituuka nekitabukamukko naye Bebe Cool yayiirawo omubiri Alien Skin yagambye ebyo byonna yabikola kubanga nze amanyi nali nkola kinzijonkera omuntu gw'atayagala because by that time gondi Alien Skin yali ajonkera Bobi Wine oba n'ekibiina kya National Unity Platform abaana ba People Power ensasage ezaabeerangawo empitirivu kati ye yagamugambye ensonga lwaki yali emwekwatako nnyo because yali amanya amuwalanirako enemy we kubanga yali amuwalanirako enemy we kwe kumwekwatako n'okumubeerako naye bwe yalaba nga ndowooza si bya ddala naye n'asawo n'agawa waayi at least wano nkozeeko ekimala kaŋŋendeko ewalala so kati olutalo lwabwe nalwo lukyali awo netumanyi gye lugenda kukoma manyi music industry ya Uganda kati yafuuka ya lutalo tekyalina kirala bw'otunuulira abayimbi onoonyayo omu babiri abali mu kuyimba abasigadde ntalo oba si ekyo baabiviirako ddala nga kyonna kye kiri ffe weetuli tujja balaba. Please, may God bless you. Thank you so much.